so yafunamuko obuzibu obwamutawanyamuko ku mutwe n'agenda nga alina ka clot n'agenda ne bamusala emabega wano. Anyway, I thank you so much guys for watching this channel. My name is Maurice Gideon Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Kaliru gambo wa Aromatic Entertainment. Neranzize n'amawulire amalungi okuva mu Aromatic Entertainment. Naye nga sinagendeyo njagala kusooka okubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga firimu zaffe muziraba mwebale nnyo kunyumirwa Pick and Play eri abaginyumirwa ku channel yaffe eri manyiddwa nga Trust Films. Thank you so much. Abaginyumirwa ku mukutu gwa Bukede TV namwe mwebale nnyo mwebalire ddala. Atera Ignorance abajinyumira ku channel yafe manyiddwa nga Trusty Films. Thank you so much for subscribing, liking, commenting and sharing. Mwebale nnyo okubeera nga mukola buli kimu kyonna okubeera nga temulaba nti Aromatic Entertainment egenda haya atenge eri namba emu atengere sigaddewo Savage ali ku channel yafe manyiddwa nga Aromatic Entertainment. Namwe mwebale kugiraba mwebale nnyo okubeera nga gye muli nga mulaba bulungi nnyo ebirungi. Mukama waffe Sir Ahmed Lubowa Malik Baby Boy abira buli kadda ngamba ntino yes webale nnyo Maurice webale nnyo okubeera nga ate abantu abo bategeeza ate n'abantu abo baŋŋambire nti bebale kubeera nga bawagira Aromatic Entertainment. Thank you so much. I really appreciate, we really appreciate your support. Thank you so much. Alright, ku mulundi guno amawulire genzize nago gakwatagana ku mukyala amanyiddwa nga Sarah Ndagire, omumbejja Sarah Ndagire. Oba oliawo oyinza okumbuuza oba oyinza okwebuuza Maurice amawulire g'otuwaga Aromatic ate lwaki ku mulundi guno tuleetedde omumbejja Ndagire Sarah okuggyako nga anyway lwaki nziza okwogerako ku mumbejja Ndagire Sarah lwansonga nti neggulo gabadde mazaalibwa ge ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omusanvu ge gabeera amazaalibwa g'omumbejja Ndagire Sarah. Naye nataddeyo video ye abangoberera ku TikTok, nataddeyo video ye nga muyozayoza olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka simanyi ag'emyaka simanyi, but I had a lot of questions. Sarah yaddawa, Sarah ali kuki, banayi Sarah nga yabula, banayi Sarah lwaki Sarah nga takyazannya, Sarah tetukyamulaba, Sarah kino Ndagire omumbejja Sarah kino omumbejja Sarah kiri. Nzize ne package nene nnyo erimu answer zammwe zonna, erimu answer zammwe zonna okukwatagana. Onoonya ttaka, nyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo. Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana bano beesowoddeyo kugonjoolera ensonga ezo. Obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana. Tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya Real Estate. Kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brand wa Brand Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu summit y'aba Real Estate eyateekebwateekebwa e Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb, Brand Pro Property Services bazikutteka nnabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration, oyagala kukupuntira ttaka lyo kiyite land surveying, weekwate Brand Pro Property Services Limited ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana. Sisinkana Brand Pro Property Services Limited mu nkola eya tekinologiya ng'oyita ku nnamba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo. Kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinyonyonto gye bigenda okugwa ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. Ku omumbejja Ndagire Sarah nkugambye nti gwe okujjako nga watandise kulaba films za Aromatic Entertainment lately nga wakatandika ne bwe watandika dda okugoberera movie za Aromatic Entertainment, omumbejja Ndagire Sarah oteekwa kubanga omumanyi.
Ndagumbira yandigire Sarah yali muzanyi wa Aromatic Entertainment. Yali muzanyi era in fact Omumbejja Ndagire Sarah bebamu ku bantu abayagaza abazanyi b'ebina Uganda mu Uganda muno okutandika okuzanya film. Ndagire Sarah bwabanga si ye yaliko namba emu mu Uganda, ekyamazima yaliko number 1. Yaliko number 1 female actress in this Ugandan movie industry. Ekyo kyagale oba kigaane. Ekyo kyagale oba kikkirize. Bw'oba tomanyi Mumbejja Ndagire Sarah naye nga oli mulabi wa bina Uganda, nkulayirira amazima ga Katonda mu ggulu tonnaba kubeera mulabi wa bina Uganda bw'oba nga tomanyi Omumbejja Ndagire Sarah. Because Omumbejja Ndagire Sarah nkugambye bebamu kuba mentoringa oba kubasikiriza abantu okutandika okuzanya ebina okuzanya n'okulaba both ways, kuzanya n'okulaba. Era erinnya lye yatikirira nnyo ng'ali Aromatic Entertainment. Awo ninawe wesigenda kuwa bujulizi kubanga simanyi oba yatandikira mu Aromatic Entertainment okuzanya. By then bali bagita Zubairi family. I think I explained to you what really happened between Zubairi family and Aromatic Entertainment. That is why we are no longer working together. Zubairi ekola yokka ne Aromatic Entertainment ekola yokka. I think I talked about that. I don't want to repeat myself about that. I said it and it's all. So, Omumbejja Ndagire Sarah nze ntandika okumulaba ngali mu Zubairi family. By then yali Zubairi family. Zubairi family mwe mwava Aromatic Entertainment, mwe mwava Nam Squad, mwe mwava Zubairi family, mwe mwava ne PNQ Films. Yes, byavamu. So Omumbejja Ndagire Sarah yebwe twagamba nti no kati kya kituuse buli omu akwatedire. Omumbejja Ndagire Sarah ye nasalawo nagamba kayegatte ku Aromatic Entertainment era ne tutambuza ekintu nazanya filimu nyingi. Ebisala we yabeerera mu Aromatic Entertainment yeyo regime eyalimu Omumbejja Ndagire Sarah, Jamila Kalungi, Mchala Kulumba, Omye Kabwati kutumiddeko nnyo kati omukyala Jamila Kalungi ali USA n'omwami we Kulumba kutumiddeko nnyo Jamila Kalungi. Mwe mwali ebiseera ebyo mwe mwali Daphne Frankston mumumanyi biye regime eyo yali mu Daphne Frankston sawa zino ye mukyala wa comedian amanyiddwa nga Patrick Salvador, one of the biggest comedians in Uganda. Daphne Frankston ebiseera ebyo kale ndi mukuwa gundi eno otegeere regime omukyala Omumbejja Ndagire Sarah we yabeererawo mu Aromatic Entertainment. Nkugambye mwalimu Jamila Kalungi, mwalimu mukyala Wendy Kabuye sawa zino naye ali is it US Bungereza, I don't know, but one of the two. Nena ye yayita mudda. Jamila Kalungi naye yayita mudda. Omukyala Nampija Florence ye wali tukyali naye ebiseera ebyo n'omukyala Diana Nabatanzi. So katinga those 5 stars in Uganda mu movie industry ya Uganda nga you cannot mention 5 names in Ugandan movie industry nga tomenye bakyala abo batano, nga tomenye Daphne Frankston, nga tomenye Omumbejja Ndagire Sarah, nga tomenye Jamila Kalungi, nga tomenye Nampija Florence, nga tomenye Diana Nabatanzi ne Wendy Kabuye. Those 5 names nga weebali
So abadde bambuza omumbejja Ndagire Sarah yalaga wa ali ludda wa, so mbadde nkuleterako ku background akatonotono otegeera omuntu gwe ngenda okwogerako. Lwaki mwogeddeko nga naye mwogereddemu Aromatic Entertainment? Kubanga yali mu Aromatic Entertainment era yazanyira ddala nnyo firimu mpitirivu mu Aromatic Entertainment. In fact yakavaamu banga tisiddene ngavudde mu Aromatic Entertainment, but wadde yava mu Aromatic Entertainment, we are still sisters and brothers, we still connect, we still twogera. Lately yafunamuko obuzibu emabega kaawo era amawulire ago gatambula nnyo. Amawulire mu kutambula ennyo era ntwala okuba omulanga. You guys, ebintu bino by'okubika abantu bya kisiru nnyo era temubikolanga, because omumbejja yafunako ko obuzibu emabega kaawo ng'omuntu yenna alwala, tewali atalwala, omuntu yenna alwala. So yafunamuko obuzibu obwamutawanyamuko ku mutwe, n'agenda nga alina ka clot, n'agenda ne bamusala emabega wano nga walaba ekifaananyi ekyo, n'agenda ne bamusala emabega awo ne bamulongoosa ka clot akamulimu. Era amawulire gatambula nnyo ku social media. Then mu kaseera ako kennyini amawulire nga gali mu kusaturatinga mwemwagirira ebibuuzo ebingi. Ndagire Sarah ali ludda wa, Ndagire Sarah aliwa, Ndagire Sarah banaye tetukyamulaba mu Aromatic, bannange bulijjo gyali. Yes, njagala obategeeza nti bwe bamala omulongoosa akantu ako yatereera bulungi, era kati she's alive and kicking. She's well, she's very fine, she's doing her job, she's doing her work. Ali mu kukola mirimu gye. Mirimu ki? Ababadde babuuza Ndagire Sarah yaddawa. Ndagire Sarah, by the way, Ndagire Sarah yagenda okukola embaga ng'akyali mu Aromatic Entertainment, era ebikonge ebya movie industry byaliko ku mbaga ye. Ndagire Sarah, she's one of the best female actors or actresses, one of the best female actresses in Uganda. Era we yabeerera mu Aromatic Entertainment nkubuulira genda onoonye firimu amanyiddwa nga bakyala baagala ki, naye bakyala baagala ki oyinza obutagiraba. Genda onoonye firimu gye bata Secretary, genda onoonye firimu gye bata Flower, kubanga zezali latest, zezimu ku firimu ze yasembayo kukola alyoke ave mu Aromatic Entertainment, zezimu ku zasembayo okukola alyoke ave mu Aromatic Entertainment. Naye mbadde nkugamba wali emabega nti she's a successful woman, she's a business successful. Luzungu tamu no. Luzungu tamu no. Kakati she's aina company right about now, etimba ku mikolo gwalina okwanjula, ayina embaga, ayina kasiki, ayina ki, anything like that, anything in sort of decoration. Wali company eyo weeri enamba ngenda kubanjibawa musobola okubeera nga musobola omukubirako. Era omukyala Ndagire Sarah, lwaki, why did she become my friend? Because she's one of a kind. Ayina omutima ogwagaliza, ayina omutima ogulaba nti nno kino okola kibi n'akugamba nti nno kino kibi. So sawa zino omumbejja Ndagire Sarah, then abadde babuuza nti nno ali luddawa. Kakati nga sinagenda ku ali luddawa,
nyongera okubajjukiza nti no show eno ewagiddwa banafe aba Aromatic Entertainment. Aromatic Entertainment bakugamba bo bazanyi ba bina Uganda. Bazanyi ba bina Uganda ababizanyira muno mu Uganda. Era bakugamba tino ku sawa zino balina film yaabwe emanyiddwa nga Ignorance eri ku channel emanyiddwa nga Trust Films. Tobera wakane webowa. Tobera wakane ogamba tina atenze munene wekubagiza nedda nonya bunoonya channel emanyiddwa nga Trust Films ogenda zisangayo. Tuyina ne channel ndala emanyiddwa nga Aromatic Entertainment. Sawa zino eriko film gye bayita Savage. Ate ngeno ku Trust Films tuyina era film zaffe bbiri. Film esooka emanyiddwa nga Ignorance. Film eyokubiri emanyiddwa nga Pick and Play ku channel yaffe eno emanyiddwa nga Trust Films. Tuwagiddwa banafe aba Mama Interior. Mama Interior bo bakugamba bati ate nga Mama Interior ye Nakawoya Agnes ya CEO. Bakugamba bati nno bakugamba nti no bo balina bed covers ennungi, balina ebikozesebwa ebirungi, balina bed covers, balina mattress protectors, balina obutimba bw'ensiri, balina towels, balina amasuuka amalungi, balina curtains ne curtain rod. So bw'oba omaze okuzimba ennyumba yo ng'olaba ennyumba yo mbutuufu erina kyebulamu tonnateekamu nzigi, enzigi waziteekamu naye tonnabakuteekamu curtain, ennyumba erabike bulungi, kubira Mama Interior ajje ku site apime ebintu byo, ate bamala okupima ebintu byo agenda ajja abikuteeremu ennyumba erabike bulungi. Gwe kya design kirekere Mama Interior agenda kubanga akikolako bulungi nnyo era agenda kubanga akikola. Neno leero nakoledde mu Gaggo naye anyway kanzijeko sorry mbali nakoledde mu Gaggo mbadde nzerabiddeko mwali mwanga nakolera mu Gaggo anyway. So mbagamba tino Mama Interior wali nnyo okubeera nga ate akuwa ekirungi ate ngera tuwagiddwa banafe. Mama Interior asangibwa ku Arua Park. Arua Park awo ogenda osobola okubeera nga Mama Interior akuwa kateni ennungi na buli kimu kyenkugambya mabega kawo ate ngera buli kimu ekiri mu kalanga ako koolabaawo Mama Interior akirina. Tuwagiddwa banafe aba Legit Recruitment Agents. Legit kitegeeza bwesimbu. Legit omuntu oyo ali legit, omuntu oyo mwesimbu. Recruitment kitegeeza kuleeta abantu, to recruit okuleeta abantu. So tuli recruitment agents, legit recruitment agents, atotwala abantu ebweru mu Middle East countries. So nolekyo ng'oyina sister wo, oyina brother wo, oyina kojja wo, oyina tata wo, oyina senga wo, oyina jjajja wo. Lwaki lumu nayogerako ne ngamba nti olina jjajja wo. Legit egaba emirimu paka ku myaka 45. Ate ng'obwa jjajja busobola okutandikira ku myaka 3. So kitegeeza ki osobola okuba nga oli mwana muto naye nga jjajjawo talina mulimu gukulabirira bulungi naye nga ate Legit esobola omuwa omulimu, ate Legit etwala ne ku kibanja mpola egaba looni n'ogenda n'okola n'okomawo n'osasula later. Legit registration nabagamba ya bwereere. Gwe bw'otuuka bino bakusaba sente za registration nkubirako eyo ennamba yange eya Morris oŋŋambe natuuse mu Legit ate bansabye registration abo batogenze mba Legit. Legit tusangibwa wano e Mutundwe opposite Kampala campus. Tuina n'amatabi all over the world. Naye offices zaffe era ziriko ekipande kya Legit. Tewaliwo ogenda kusanga office ya Legit nga teriko kipande kya Legit. Kitegeeza Legit jangu wewandiise registration ya bwerere ne training ya bwerere. Okitegedde awalala basaba ssente. So tukubireko tubenga tusobola okutwala ebweru ofune ku kasente. Tuwagiddwa bannaffe aba Nikan Resort Hotel. Nikan Resort Hotel mumbuuza nnyo esangibwawa. Nikan Resort Hotel nabagamba esangibwa wano Lweza Katale. Lweza Katale gwe wenna Kajjansi then Lweza Nyanama Kitebi Bunamwaya then Lweza. So eri ku luguudo olwo Lweza Katale ya so Nikan Resort Hotel weri agowe nango yagala kuwummulamu yagala kujja mu hotel obeerewo ennaku 2, 3, 4, 5 weetuli ate nga ekyenjawulo ekiriwo nti nno bw'osasula rooms ezo bw'osasula room okwebaka sauna ya bwerere massage wa bwerere no sauna wa bwerere steam wa bwerere ne gym nayo ya bwerere buli kumacha tukuterawo offer oyina okubanga okola okera kumacha n'okola omubiri nobeera healthy bulungi nnyo beba nafa Nikan Resort Hotel jangu ati na tuwagira oyina embaga oyina okwanjula oyina nika oyina ki oyina birthday party Nikan wetuli tuyina garden enene
bwoba yagala outside ngoyagala kubera wabweru bwoba gwogamba nti omukolo gwange sigwagala wabweru enkuba eyinza okunkyankalanya you never know tulina rooms enene tulina room egenda mu pagola tents 2 okigere pagola wezituula 2 muganda wange eba room nene so tulina rooms tulina conference halls tulina buli kimu jankunika Resort Hotel oberenga te osobola okutuwagira twagira banafa ba Brand Pro Properties abo bo batonzi ba mataka lego wenna ngoyagala ettaka ngoyagala ettaka okuvira ddala ku milioni 2 paka ku sente zeyongerayo banafe aba Brand Pro Properties bajja kubanga basobola ate okukuwa ettaka erigenda okukubeezaawo muganda wange osobola okubeera nga ate ofuna ekirungi. Thank you so much Morris Jordan Kawesa, a straight out Aromatic Entertainment, ba sponsors bange abalala ngenda boogera maaso kaawo. Alwa katuka tutuddeyo eri Sarah Omumbejja Ndagire ali luddawa. Omumbejja Ndagire Sarah bw'ava mu bulwadde ng'ateredde bulungi yatandikawo kampuni ye Omumbejja Ndagire Sarah gwena ayagala okubeera nga alaba Omumbejja Ndagire Sarah ali ku ki Omumbejja Ndagire lwaki ali bw'ati Omumbejja kiki Omumbejja kiki ekyabaawo Omumbejja dedede Omumbejja gyali she's live and kicking yesterday yabadde celebrating amazaalibwa ge ag'emyaka gye simanyi myaka gye oba oliawo yana atubulira emyaka gye kuba manyi eno chana agiraba oba oliawo ajja tubulira emyaka gye mu comment section but we are wishing you the best. I wish you the best Omumbejja Ndagire Sarah. So mbadde nkugamba nti gwe nayagala okulaba Omumbejja Ndagire Sarah biki byakola ali luddawa ali ku ki right about now kiki Omumbejja akola movies gyali akola movies ezize so bwe yava mu bulwadde wali ndowooza teyayagala kubeera nga ate anyway I don't know what happened naye gyali akola bulungi ali very fine era that's why twamu celebrating amazaalibwa ge and gwabadde ayagala kumanya gyali Omumbejja alina channel ye eya YouTube channel akola movies naziteeka ku channel ye YouTube channel imanyiddwa nga Ndagire Sarah so logendayo nononya yateekako film kati ndoza film ziringa 2 ya something like that naye osobola ogendayo n'olabako bwafaanana nakati because it's been a long time it's been a long time. You guys have been asking me a lot of questions especially in that video that I uploaded on my TikTok account. I found a lot of questions in the morning when I woke up because I posted that video. It was around 11, around 11, approaching to midnight, and then I slept off. So in the morning, I found a lot of questions. I found a lot of comments asking me. So that's why I was forced to come here and do this video so that you get to know where your actress is, what she's up to, why is she no longer acting with Aromatic Entertainment. So what is she doing right now? How is she doing? Because it's been a long time. Yeah. And this African country or in the world, when someone takes like 3 to 4 years without you guys seeing each other, when you come back to see each other, a lot has been changing in your life. Yeah. Bulambuba bukyuse nnyo okitegeera nga mbadde nnemedde mu luzungu ani yabadde ndookingidde mu luzungu anyway. So bingi biba bikyuse mu ggwe oba either okoze oba ogezze oba otogezze nnyo oba okoze nnyo. So whoever wants to know how Ndagire Sarah is doing, naye oluzungu lwaki leero nnina lungi, gwe nayagala okumanya omukyala Ndagire Sarah oba Omumbejja Ndagire Sarah akola atya biri bitya biki naki osobola ogenda ku channel eyo eya Ndagire Sarah nobeera omulala ku movies ze mwali era azikola bulungi nnyo. Thank you so much Morris Jordan Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Gwe wenna njagala kukujjukiza oleme kwerabira nti Morris Jordan Kawesa nze kennyini kamwa koogera nina company ziri 3 era mbasaba mumpagire, abampagidde mwebale naye abatannampagira mbasaba buwagizi bwammwe. Company esooka bagita Morris Fashions tulina engatto
ennungi gwe nango noonya ngatto buli ngatto sijja kugamba nti ngatto bweti ne bweti oba bweti ne bweti naye gwe buli kika ky'omanyi nti kya ngatto mu nsi gyekiri okuviira ddala ku niigiina paka ku ngatto egenda okukola omukolo ku mbaga yo njirina paka ku canvas paka ku ki paka ku silipa paka ku ki buli kika kya ngatto gwe ky'omanyi nti mu nsi gyekiri Morris Fashion za China. You just holler me nongamba Morris njagala kagatto bwe kati ne bwe kati nenkuteerako ebifaananyi n'olondako nkola delivery wonna wooli delivery kutuukako. Abantu b'omu diaspora mumpagidde nnyo, thank you so much. Abantu b'omu diaspora bwe ngamba diaspora mba ntegeeza European countries European countries zentegeeza, thank you so much. That is America, England, Canada, Germany, Norway, zobwezityo zentegeeza. So thank you so much guys, you've supported me so much. Era abafunye packages zange mukimanyi nti nga TV Uganda nekutuukako mu America nga masavu nojambalira mu America nobalaga gwe nga tevudde Uganda mwana weka yajingozizza okitegeera. Thank you so much guys for supporting me. Then nabo mu Middle East countries baganda bange ba house managers mbatumirako nnyo, thank you so much for supporting me. Mmwe buli mwezi lwe gubanga guggwako mumpa ssente. Mwebale nnyo guys, mwebale nnyo kumpagira, mwebalire ddala. Buli mwezi lwe gubanga guggwako manya ba house managers mbalina mwaka sente kange bagula nnyo engato omwezi guggwako. Thank you, I appreciate. Omwezi obanga guggwako obanga gutandika, thank you so much, mbagala nnyo. Then nina company manyidwa nga Morris Airport Pickup. Morris Airport Pickup mwebale nnyo, mwebale ate mwe mumpagidde bannange, mwebale nnyo mu kumpa mirimu. Just holler me Morris, ngenda kujja ku kisaawe ennaku z'omwezi bweziti njagala onvugeko nzija ku kisaawe ontwale waka. By the way, kati kino kigenda aba customer abange aba Morris Airport Pickup abagenda ewala. Nina client gwe nabadde ntwala namututte Mbalala, namutwala lero lwakusatu, namutwala ku Saturday namuvuga ku Saturday saaliwo. Namutwala ku Saturday eri etali eno eri namuvuga ne mutwala Embalala. Kakati tuba tugenda omanyi ba clients bange nze mbagulira ebintu mu kkubo ddala nnyo ng'ogenda wala mbagulira ebintu anyway kyandetera ekyo sibagulira mu kkubo nti nno mbagulira ebintu bingi no mbagulira kyakunywa. Ekyandetera okutandika okugulira ba clients bange ebyokunywa oba okubeera n'ebyokunywa mu motoka nti waliwo ba house managers abaakomangawo bambi ng'omulaba akomyewo akuwagidde Yesu akuwadde sente zemujja ku kisaawe mutuuse ewaka naye nga bambi embeera gyalimu si nnungi nga either akoze oba alabika ali omulaba nga ali dehydrated mu mubiri temuli mazzi. So I tried to ask them, omunangamba bwe nagambye babosi bange nti nzirayo, babosi bange balekeddawo okumpa emmere for 4 days. Can you imagine balekeddawo okumpa emmere for 4 days. Omulala nakugamba babosi bange bali bwe bati ne bwe bati baganya okitegeera. So such issues. So that's why I was concerned. Nengamba nti kati bwandabanga house manager nga yankubidde essimu nanga nti nkomawo nakuza omwezi bwezi ngendamu ne sente zange. Bwe mba nkujjawo nti ku kisaawe tusookera ku supermarket wa supermarket esookaawo nenkugulira ekyokunywa nenkikuwa nenkugulira n'ekyokulya. Ekyokulya ntera bagulira KFC kuba natwala ku ba house manager bali basatu naye nga bonna bagamba Morris njagala KFC so kati ngula KFC era tupakinga awo ku Shero wennyini waliwo KFC waliwo n'ebyokunywa nemugulira n'onywa ebiba ku biiru yange teba ku biiru yo. Naye this time round mbadde mbanyumiza kono customer gwe natutte Embalala twabadde twakayise e Masaka naŋŋamba nti Morris nkweyanzizza nnyo ebyokulya n'ebyokunywa byompadde. Zabadde ziri mu ssaawa nga 3:30 ez'ekiro. 3:30 ez'ekiro kuba twavudde ku kisaawe zadde saa 12 awo twayisiza mu Masaka nga 3:30 awo zigenda mu 4. Nvuga mpola mpola ate ne kajjaamu kamanyi kabaawo. Oyinza okwebuuza lwaki yasemudde ku kisaawe ky'entebe saa 12 aba yakayise e Masaka ku ssaawa 3:30.
Masaka walate ujukira budde bwa kawungeze budde bwa kunyuka jamu yali mungi so tuba twakayise Masaka nanga Morris neyanza ebyokulya byange naye ngenda kuddiza sente zo nemugamba kale era sente nazikwata nazinziriza nemuvuga nemutwala namutute nentuka natuse kwa natuseyo kiro natuseyo nenfuna rumu we nebaka namutusize waka nenvuga nenchuka nkomeo then nenfuna rumu we nebaka kumacha ku Sunday nenvuga nenkoma we Kampala client ono yampadde sente zonna ze namutwalidde nanziriza ne sente ze byokulya binamugulidde mu kkubo bwe nakomyewo ku Sunday nankubira naye Morris kyewankoledde kirungi mbadde nsaba nkwongereyo emitwalo 10. It's just a token of appreciation. Naziganye olowooza naziganye because you my clients munjagala mumpagidde thank you yes nesente ziriyo zinzirija thank you why again more money please naziganye era abaklanze bange mbagamba bwe nkuvuga ne nkutwala sente ze nkutwalidde zokka zobompa kale bobo osimye nnyo kale oyinza okumpayo omutwalo gumala that's enough yekwadikula nawo bawakadda akasente ako inoka planningira ogambe kati ngenda gulako kino kitegeera so please plan for your money well anyway but thank you number yesimu ye yali awo ku screen nkubirako ngo yagala Morris Airport Pickup Morris Fashions engato kagatoko nako yagala Morris Surprises. I surprise my people. Bana nkola surprises surprising na muganda wo tata wo mama wo kojja wo senga wo mujja wo n'omwagalo wawo tutume ntuma ngende mu surprising mugweko buguba ba mugamba sebo waliwo antumye agambye nti oli baawe kituufu oli baawe nti yani nti esana kyokka ebyokuteeba nebyokuteeba mbikola but sibikola nnyo njagala nnyo nembeera straight gundi yampadde ebintu bibino mbirese kalas but thank you so much Morris Jordan Kawesa straight out Aromatic Entertainment mumpagire nnyo ku namba ojje jembateredde waawo then bwomala okumpagira each and everything will move on very well, move on so smooth and I like you so much. Mwebale na kuwagira films za Aromatic Entertainment, mwebale na kumpagira wano, mwebale kuwagira Flola's Secret wali Kabusu ku kizimbe kya MS Building omukyala Nampija Florence wali soberanga nawe ate omwagira. Thank you so much Morris Jordan Kawesa straight out of Aromatic Entertainment. Until we meet next time, I love you so much and good night.